Oye muganda waffe Paulo Kalika namagoye ow'enjawulo mu Nabuddu. Olunaku olwaleero okwetooloola ensi yonna lunaku lw'abaganda baffe ba namagoye olumanyiddwa nga International Albinism Awareness Day. Olunaku luno lwabagibwawo emyaka 11 emabega mu United Nations General Assembly mu 2014 wabula nga 13 June 2015 olunaku luno lwatandika okubeera nga lukola era buli werutuuka nga 13 tuba tujjukira oba tuba tujaganyiza wamu ne baganda baffe bano goye okwetooloola ensi yonna. Kale bantu bange muliyo mutya, mwebale egyo gyonna gye mutuusaako engalo, mwebale okubanga mwerekereza wasuza otya osiibye otya, webale egyo gyonna gyotuusizako engalo onaku olwaleero. Nze Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Wobanga tusubscribinganga kusaba nti subscribinga, wobanga onyumiddwa program commentinga sharinga obeerenga osobola okujongerayo. Kati gwe osobola okungoberera ku Facebook, TikTok ne wano ku YouTube kuno kwensinga okolera emirimu gyange gino egya Kadongo Kamo. Tuliwo kulafubana kulaba nti Kadongo Kamo tumwongerako etofaali eddala. Kale nsaba nti tukolere wamu. Nze ngenda kuleetanga emboozi, kati gwe ogenda kunnyambako ekintu kimu kubeera nga ozongerayo ng'oziraba. At least njagala buli video tugiwe 1k views. Ze views 1000 mujja kuba mumpa amaanyi okubeera nga nkomawo. Kale onaku olwaleero nga weruli nti lunaku lwa bannamagoye okwetooloola ensi yonna, tugenda kusimba amakanda ku muganda waffe Paulo Kalika gwe tumanyi nti namagoye. Abange lwenzirina kyenva namuza akagira sikabisi, mbambi lwenzifunye kyenva namuza ku kacupa ka bbiya, mwattu n'enjuwa yanti olubuguma munange nembaka gita. Abange wulira endongo bavubuka musituke tubibye, mwebale n'obulabo bwange amba nange nsima. Mujja genda mukomewo muleeta n'abato batwerolereko, mujja kusiima lwampaka we munekkanya endongo y'abatiini, nywa bbeero pirisi n'amunu bagagya byandi igo tonto cubinku kwete walagi kibuku malwa musiiti liralira kaloddo lubalula sikyalosi kofi kitoko ngule X5 challenger netolero munywa nekwete munywa buli kimu nkinywa kasita kibanga kikyusa ku bwongo wamma kitegedde nga nze mpalayike ogambe nti Paulo Kalika namagoye ow'enjawulo mwana nzaalwa ye wali e Bukomansimbi era ye okwawukanako ne baganda baffe abaliko obulemu buno ye yasalawo okukkiriza ekintu ekyo era ye tekisobola na kumukaayanya na muntu ti gundi ampise namagoye kubanga ye yakyambala era kuviira buto okuviira ddala nga muto yali tasobola kubeera nga osobola okubeera nga omulwanyisa oba omujerega n'ogamba nti ogenda kumujjako waya kubanga ye yakyeteekamu era kyamuyamba okubeera nga afiitinga mu society. Musajja musanyufu naye nga efujjo kwatudde. Paulo Kalika onaku olwaleero gwe tulina okubeera nga tutunuulira mu bufunze. Nga baana b'ekikantuuse n'eggita nzijjudde mu ssanyu era mulembe gw'abatindi mbwogumanyi tusonga na mbali buli omu aba n'ekyoyisiye ku bisanyusa by'enseno wansi w'enjuba. Paulo Kalika namagoye ow'enjawulo. Kale Paulo Kalika okusinga yamanyibwa olw'ennyimba ezo zazaayimba naddala ez'omugenzi Prince Jopo Kafero, naye nga ojja kujjukira nti olugendo lwe luno terwatandikidde wano, lwatandikira ddala emabega eyo mu myaka gya
2000 eyo mu mukaaga nga ayimba enyimba za Prince Jopo Kafero. Okuyimba nga agegenya Prince Jopo Kafero yakutandika nga era okusoma kwagaana ku Namasuba Standard Academy yakoma mu kibiina kya 7 teyatuula PLE bwatyo nayingira obulamu bw'endongo era mu 2002 yali atambuza endongo eno waba atuuse ku aliawo ekibuye Bire Kasodde Katumba oba Bire Katumba oba Kasodde oyo owa CBS kwe kumusanga namukwatako namutwala ku Endies Corner egiyasookera okubeera nga performinga ng'ayimbira ku mizindaalo. Kale bwe gutyo nga atandise okubeera nga agumira bulungi yasobola okusisinkana idolwe Prince Jopo Kafero manyiganja bigere omukunja safi era ku Endies Corner ne ba performingako bonna ku stage yemu nga bayimba enyimba zaabwe anti zaali zifuse zaabwe eza Paulo Kafero. Kale bwatyo Paulo Kalika Namagoye ow'enjawulo yagenda ng'ayongerako okubeera nga agaziya ekitone kye mu kubeera nga akola emirimu gino era mu mwaka gwe gumu ogwo ogwa 2003 yasobola okubeera nga awangula ezimu ku mpaka ezategekebwa mu kisaawe Galikoleka Nakivubo. Mbo kyamaanyi okuyimba muteza amatumba simi oludde n'ayina obuyinza oludde n'ayina ekitiibwa ani alibanzoganya mmanyi nti gye ndi ng'omusajja. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka lyosookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakawuka Road.
Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Batukoze ebinje bituttira emikwano tofitina muno lwakuba kusinga alibeera omwavu ne bw'oligula ejjembe olimba Paulo Kalika Namagoye ow'enjawulo ne Life Team Band yonna byonna biwala ebinyenyangenje. Empaka zino zaali ziyitibwa ebbinu makeke zaategekebwanga mu kisaawe gali kwoleka Nakivubo nga bagezaako okunoonya abaana ab'enjawulo abalina ebitone mu kubeera nga bayimba era nga omuntu walinga wa ddembe okuyimba ennyimba ez'omuyimbi yena gw'oyagala. Kyefaananyize kirabe nga we tulabye n'eyimbira byange ono owa Radio Simba nti oli wa ddembe okujja ne sitayiro yonna gy'oyagala. Kale bw'atyo Paulo Kalika Namagoye ow'enjawulo empaka ezo yasobola okuziwangula era we batyo ne bamukwanga eggaali nga ekirabo ekyo oyo eyali abasinze okubeera nga baperforminga. Ekirabo kino eky'eggaali ekika kya Phoenix kyamuweebwa Prince Job Kafeero ye yakimukwasa era Kafeero okumanya nti yasanyuka yajjako ne seppeewo gye yali tatera kwambula n'agikwasa n'agyambaza Paulo Kalika era nti nebadda emabega back stage yasobola okubanga amuwa ne ku ssente enkalukale. Yoyo muganda waffe Paulo Kalika Namagoye ow'enjawulo olunaku olwaleero gwe tuli mu kutunuulira mu lunaku lwabwe olwa International Albinism Awareness Day. Olunaku luno lwatandikibwawo nga 13 June 2015 ekitegeeza bakabeerawo emyaka 10. Baganda baffe bangi okubeetoloola ensi yonna nga baliko embeera eno era mu nsi yonna ensi esingamu Bannamagoye y'ensi ya Switzerland. Switzerland wali mu Bulaaya y'ensi esingamu Bannamagoye ebitundi 4 ku buli 100 bakugamba babeera Bannamagoye oba baliko embeera ey'ekikula ekyo. Ndowooza mmwe abagoberera omupiira gwa Bungereza Arsenal yalina Philip Sandros then Man U nebeera ne Wes Brown abo bonna bali Bannamagoye. Tulaba nono KDB Kevin De Bruyne era naye bwatyo. Kati wogenda wano mu Africa ensi ya Tanzania yesinga okubeeramu baganda baffe bano era nga mu Tanzania babayiganya nnyo naddala bano abanoonya eddagala ery'ekiddugavu abakola ogw'okweraguza bagamba nti baganda baffe bano balimu eddagala pitirivu era Namagoye mu ggwanga lya Tanzania atundanga ekintu ekirala era bakuumibwa butiribiri n'okubeera nga tebeewaayo mu bantu okubeera nga batambula nagalaale mu ggwanga lya Tanzania nti wakikola oyo aba agenze. Kale tuli ku Paulo Kalika Namagoye ow'enjawulo. Amaswala wakwamo olulimi mbantulo wakozesanga omuwendo gwali oba kubanga olwokera mu bufotosuuti atakutaya lukwamu eyakuvumula entendereze yalimu oba bawerabira bulikonta Programu eno eteekebwa mu ssente aba New Subs Fashions abo basangibwa ku Sunset Arcade. New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade tambula ng'ova ku Pioneer Mall odda ku Alwa Park ogenda kuyisa Wilson 1 olwo odde ku Health Link Pharmacy. Health Link Pharmacy eyo weekoma yambuka amadaala ago ogenda kutuukira ku New Subs Fashions mukyala Namatovu
Fatuma Hajati wali okubeera nga akuweereza ebyambalo ebipya byatuuse okuva mu ggwanga lya China, so genda obeere nga weefunira ku byambalo ebyo. Mukyala musanyufu era ayambazizza wano abakyala abagundiivu mu nsi yattu Uganda. Omulimu guno agukoledde ddala okumala emyaka, ekitegeeza agulinamu obumanyirivu. Kati ate muwala we Nalubega Brenda wali ku Amas Closet, Photops and more, abo bali ku Ham Shopping Ground, Broco D. Kati Broco D wolaba Jesco Beauty Center weyawukanira ku Ham, kati yambuka amadaala ago womalirako amadaala edduuka lyotunulamu yeyo Amas Closet. Nalubega Brenda wali okubeera nga akuweereza. Gwe mugambe ti Muzungu David gwendabyeko akalango kano, engoye empya weeziri ez'ekikula kyonna zeba talina ye Gomez, naye zine ezisigaddewo zonna ez'abakyala ne ba pepi weeziri. Genda obeere nga osobola okubeera omwambazi omulungi. Kikaya College and Vocational School bali wali Bulenga. Kikaya College bali mu kibuga Bulenga ku musanvu badde ne Boarding Arts ne Sciences bakugamba twalayo omwana bamubangule. Kale muntu wange ojja kunkola bulungi ku Uganda y'enkya eyinza okubeera nga nzibu ddala. Genda omutwalayo omwana abeere nga ayiga IT, then n'okubeera nga afunako ekintu ekyomu mutwe kyonna kyasobola okubeera nga akola. Twinex International abo bali Bulaga ku Lwemityana, St. Mike Educational Center bali Kiwanga Mukono Plan B Records eyo weeri ku byennyimba. Kati B is a hotel and bar abo bali Nsago ku Lwenakawuka bakugamba nti genda ofuneko ku mbeera ey'enjawulo ng'oyawukanyeeko neewuwo. Twalayo omuntu wo, twalayo abantu bo mubeere nga musobola okubeera nga musanyuka muwumuzaamu ku birowoozo oba n'okufuna obulamu mu kitundu ekirala. Ebyokunywa n'ebyensula weebiri, ebyokulya nabwo weebiri. Ekifo kirungi mukyala wange namba ya Harriet akikoze bulungi era enteekateeka tuli mu kuteekateeka soon endongo y'ekinyanyanyanya tugisuubira n'olunaku lwaffe olwa kadongo kamu. Ate munnange ekiba kya mukyala lwaki kadongo kamu tetubeera ne tusobola kubeera nga tumukubira. Kale ne time from now enteekateeka zigenda kubeerayo, naye ate gwe nkugamba nti weerekereze obeere nga ogendako mu kifo ekyo tusanyukemu. Nange ntera okubeerawo obwolumu. Gwe eyeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Bula Stage wano wenkolera emirimu gyange weweesitula n'ojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15, ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa. Kale bwe tutyo olunaku olwaleero tuli ku Paulo Kaliika nga tutunuulira olunaku lwabwe olwa bannamagoye mu nsi yonna. Nkugambye nti olunaku luno baalutongoza nga 13 omwezi ogw'omukaaga 2015, naye nga ekirowoozo mu United Nations General Assembly bakireeta mu mwaka gwa 2014, so kyateekebwa mu nkola oluvannyuma lw'omwaka mulamba. Paulo Kaliika y'omu ku bantu abasinga okubeera nga basanyusa abantu naddala mu bifo ebyenjawulo. Endongo yasooka kutambuza eno ey'okukubo nga woolaba abantu abalala. Paulo Kaliika Paulo Kaliika mugenzi wa Evaristo Kaliika oyo yafa 1990 ne bamuziika ku kyalo Nanseera Bukoma Nsimbi. Then maama we omulongo omulongo Nakato ye yaziikibwa wano Ebombo Kalule. Kale bwatyo ye yafa mu 2006. Okusoma yakutandikira ku Nyendo Primary School ng'eyo yaliyo okuva mu Nasale okutuuka mu kibiina ekyokuna, then ekyokutaano n'agenda ku Namasuba Standard Academy eyo yaliyo P5 okutuuka ekyomusanvu, naye nga bwe nkugambye ekyomusanvu teyakituula. So bwe ntyo olunaku olwaleero ngambye kanzije twogereko ku Paulo Kaliika n'olunaku luno. Paulo Kaliika osobola okumuwa emirimu egy'enjawulo, asanyusa ayimba ku mikolo era gwe eyeetaaga ennyimba zino ez'akafeero asobola okukolera obulungi. Ndowooza abantu abayimba ennyimba zino ez'akafeero waliwo mukulu wange Kayovu Kasozi oyo omwekakasa bulungi era
wanjawulo nnyo, ne tubeera ne Kafeero Dash, ne tubeera ne ono Kaliika n'abalala. Nwe waliwo ne Keniga Mulengejja oba Agaki, naye nga naye musajja ategeera bulungi Prince Job Kafeero. Era ndowooza lumu nja bakyazaako, njagala bonna seeti tulabe ani asinga. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China, omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira, kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 070 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. Amaswala wakwamo olulimi mbantulo wakozesanga omuwendo gwali oba kubanga obokera mu bufuti atakushaya lukwango eyakuvumula entendereze yalimu oba bakwerabira bubikota ekokone banjogerayoko ewagato obutuuze obanga wabikozesanga butonda butamanya akwisonyiwa katonda
okusinziira ku nneeyisa gye nkulaze osonyiwana esigenda kwerabira bannange eby'omunju bya munju mayumba gasuza oli muzadde otokwera ene lwakyeyosa emunda mutufa nono bakatebe bamulina n'abaana eyalina kasava antengeya ku mutima nafuka mukalata ebintu ebyo bikoya nange navamu zijambalingwayingwa omulungi bwotyo mwesonyiwa kyaddaku ofooza misango omulungi bwotyo mwesonyiwa kyaddaku ofooza misango ofooza misango misango ngooza misango ofooza misango